Tulina mukulu Kabaka Mwanga. Omuleseko afune ku kyokulya. Afune ku kyokulya. Kyemmanyi eri byawedde dda kuba nalabye tape measure nalabye biki. Amulinde ng'anyiridde ebyaddala kati awo. Bw'ojja geza nga ku kitundu kyewaffe n'olunuulira abaana abaliko n'abazadde baabwe ababakuza, nange kennyini neetunuulira n'abazadde baabwe nga mbutuufu nanyirira. Ekitegeeza Kabaka Mwanga ku kyalo gwasinga onnyirira. xpotv to the world. Debbie, kyalo kitya? Papa. Nga bulijjo. Ate bitandise dde. Basebo ne banyabo omwanasoda xpotv tuli ku Debbie wano bayitawo batumanyi sibemanyi. Tuli ku Javas. Tuli nani? Tulina omukulu Kabaka Mwanga. Omuleseko afune ku kyokulya. Afune ku kyokulya. Kyemmanyi eri byawedde dda kuba nalabye tape measure nalabye biki. Amulinde ng'anyiridde ebyaddala kati awo. Kabaka Mwanga. Ndi bulungi ssebo. Ozziku. Nange ndi bulungi. Osobola okunziramu kale agambo kawayogera? Akali akaka ye nanyirira. Waba kuki okwogera akantu ako? Anti bw'ojja geza nga ku kitundu kyewaffe n'olunuulira abaana abaliko n'abazadde baabwe ababakuza, nange kennyini neetunuulira n'abazadde baabwe nga mbutuufu nanyirira. Ekitegeeza Kabaka Mwanga ku kyalo gwasinga onnyirira. Omusoko wali tonyirira kati nomala n'olaba nti kati onyiridde. Ekyalo kyawe ekyo? Kyalo bakita Kisaana. Kisangibwa ludda? Kisangibwa Laakaayi. Bakujja Laakaayi? Kabaka Mwanga y'omumanyi ebyaddala. Kabaka Mwanga namuwulirako era ne mulabako mu bifaananyi. Mwagala nnyo bw'agazze okuba nga kagambo okawulira oba ewaka bamwogera nnyo? Mwagala nnyo. Abakabaka abasekabaka? Abakabaka. Kabaka si ab'omulamu, Ssekabaka si abayafa. Era abantu bagamba Kabaka yali alina kwogera Ssekabaka Mwanga. Akakola. Sooka otubule watuuse otya mu kibuga? Atuuse omukulu ono ye yandeese. Bamuyita omukulu Raymonja. Ekibuga sofa wakirabye otya? Wangi? Ekibuga abantu obalabye otya? Banyirira okusinga oba gwe abasinga sitiimu? Bo bakusinga? Nze mbasinga. Nona omusinga okunyirira? Oli waddala. Jebi omukulu agambye akusinga onyirira. Olaba kirungi nnyo okwekkiririzaamu ku nsi eno. Kasita weesiima. Awo abalala oba bakiraba batya gwe kasita weematira n'okkiriza nti yes. Awo oba okikola. Raymonja, kyokosooka otubuuzeeko mu sembera mpolampola Raymonja. Kati gwe manager, bannange ladies and gentlemen, Raymonja ye manager wa Kabaka Mwanga. Emmeeza nejjudde eriko abantu bangi, waliwo boss to Despacito, kyekiriwo? Tewali kyekiriwo. Kabaka Mwanga mwaba mulina? Kabaka Mwanga fa bamuyina era balinde video saa yonna okuva kati bagirinde nga ya Kabaka Mwanga. Ate bamwambaza dda JB Fashions yamwambaza dda kati awo agenda kubeera nga yanyirira ebyaddala. Video ya muyimbi ki? Muyimbi bamuyita Dicto Wizard. Alina ennyimba nnyingi nnyo naye luno lukubye kubanga ne China batanze oluwulira baagala lukolamu kolabo naye tukyagaanye. Terusinga olwa Big Eye kuba olwa Big Eye balukube Russia balukube Vietnam Azbani Matiri.
Big Eye yali. Tomumanyi omuyimbi? Omuyimbi. Sinaluwulira naye njalunoonyerezaako nnyo. Baluyita Azban. Oluyimba oluliro saawa zino bayita Nanyirira lwa Digital Wizard. Lw'amaanyi. China balukubye, Tokyo, buli nsi nnyingi balirukuba. Bana emeeza gye tuliko tuli Cafe Javas, emeeza ejjuddeko abantu bangi. Tulina Raimoja, waliwo labisa kipampa naye kangendeyo kaatubuuzeeko n'omuyimbi kennyini Digital Wizard. Mpola mpola. Abe yali ku kamera olowooza abangawo. Digital. Kyekiriwo. Ali clear bro. Tuli rodda wano kati. Cafe. Maze tuli rodda wa. Tuli Cafe Javas. Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga nzamu ya tugenda ku video shoot. Kabaka Mwanga. N'oluyimba lwennyini nalutumye Kabaka Mwanga. Oli live ku xpotv. Yeah. Eriko online social media platforms zonna kwetuli. Yeah man. Ono mukulu yasisalako dda. Labisa ya. Oluyimba lwavudde ku kyo luwandiika. Ku Kabaka Mwanga oba oleda idea wagirina? Ebyaddala ffenna tetuyinza kulima nti idea twagirina. Era yenna kulimba. Abakulimbye ebyaddala Kabaka Mwanga ye yabikwasaganya. Ye founder w'ekintu. Okitegeera ekintu ekyo. Era ng'olina omuteeka. Era nga nyina omuteeka mu kyovola nkoze nnyo okunoonyereza okulaba nga nfuna nnyo Kabaka Mwanga. Omufuna otya? Twakwasaganyiza ne manager wange Despacito n'akwasaganya na mwina ne tusobola omutuukako obudde buno. Si wa buseere oyinza tukuba akamano ogamba boy tafunika. Bulaza tekafunika, akasajja tekafunika. Sebo katugambye wano ke kasinga onnyirira. Ko kanyirira nange katuseeko nali manyi bya kiyaye. Akasajja sebo kubeera mu kyalo nga wagejje ttama sikyawa akasajja kanyirira. Omukisa guno tugukozesa abasajja music bamusanga abakulaba kati. YouTube channel yange weri nkozesa Digital Wizard official, TikTok, any platform just no kasokozesa Digital Wizard. Yeah. Eri ennyimba endala oba luno twatandise nalo. Ennyimba gye ziri What Are You, Kanyumidde, Budde bw'ekiro, Ayo. Olwo omusajja omulala yakubye oluyimba lwennyini baluyita Kabaka Mwanga simanyi bamugenda tukola mutya. Sinnamuwulirako. Omumanyira tewetaaga mmanya. Saawa zino ndikunze. Kuba ne Kabaka waali. Kuba nti nze ali ne Kabaka Mwanga. Labisa? Sebo. Agamba ati omwanasoda. Onkubidde TikTok oluutu. Ati nze nabagamba that man of all seasons. Kakati sasira nnyo ba content creator be Uganda simanyi gye bagenda kudda. Bakati nasumuludde empewo zonna zasse ku nze. Twabagamba nti Kabaka Mwanga akyali mu nnono. Yatwala buli kiramu. Kyo b'omanyi omusajja tumujje wala. Naye ng'emmandwa zaakera kuŋŋamba nti mulina omufuna. Era ne mumuleeta. Tugabe tubeera mu kutabala buli kadda olowooza atuukikako. Omusajja we wa bbeeyi. Agambye anyirira mmwe temulina kye mumugamba. Kituufu ate waliwo abakanyi. Abakabaka abasekabaka. Sekabaka bw'otunuulira obufaananyi bwa Sekabaka mu byonna ebifaananyi akasinga onyirira kaali ka Mwanga kubanga by then ebifaananyi byali byakajja. Era bw'otunuulira akafaananyi kali eri ati yali mungi kati ati nze mulina ati yatudde mu nze kati ate ejjoba lyatuze ndi nalyo mu kisimbe ejjoba ati emandwa zitula ku nze kati agenda bba atula mu nze bagenda biraba mu vidiyo twatugenda shootinga vidiyo era nga sofa ye vidiyo eriwo bagiyita Kabaka Mwanga nawuliddeyo abalala batandise ogira ne ndowooza oba ekiraba omusajja ffe tumulina ffe tulina original content nga basigadde bakopi naye ngera tubatulaba manager tuli kakulya omuyimbi ali kakulya yamani kyeziriwo yesterday amasimu gavuga kiki basebo ne banyaba matinya bampita Raimoja soda namugamba nze soda siri kunoonya kumpa interview naye olinoonyanga nikikolereranga kuno si bwakubire onoonyanga nze sinoonya musajja namuvumbula ne mubaleetera Kawaga ne leero mu Kabaka Mwanga bade tugenda nyumya biwamvu n'essaaza kati tuli mu byakulya olabira ne mukuja mulinake tafaali we amuvumbula era bimanyi nembuloogi moja tokubye nnyo namugattako atiroyi moja tugenda nyumya ebyaffe ebisingawo niwe mukulu kasooka amala okulya muki mu byokulya wano eno jebbi omukulu bawaite obalaba mu kyalo eyo gye bali mu kyalo tebaliyo mu kyalo embeera ebeera etya mukyalo embeera ya muwogo yakulya muwogo okulinnya ffene by the way oli munogo wali naye yali ayoza ebintu ye aliwo ye yasigaddeyo ewaka bamuyita Julius Luyinda kale tugira tukiringa basaba ne banyabo katumale okulya ku kyokulya jebbi image jebbi
JB Fashions atuleeseko waneno Cafe Javas tufuneke tulyako ng'abantu abakulu abalina Kabaka lwakuba abambo tetwayise nabo. Naye kyonna kye kiri Kabaka Mwanga mugenda mumanya ebisingawo bingi bigenda kuba bijja ne sitoli yatuusa atya mu kibuga manager Raimoja agenda kuba agitunyumiza. Kasooke tumale ekyokulya xpotv amanyi omwanasoda. xpotv to the world.